Ttiimu ya Nemo Stars yakuyingira ensiike y'empaka za volleyball kilabu empanguzi mu Africa olunaku lw'enkya ng'eruubirira kuwangula kwokka ekika ettiimu ya Uganda esoose okutuuka ku semi-final z'empaka zino. Bano baakuttunka ne El Swahili eya Libya. Abazannyi ba Nemo Stars batubuulidde nti bamanyidde embeera y'omu Tunisia era nga tebasuubira kwekwasa nsonga yonna. Tuli beetegefu okusinziira ku training ya leero, buli omu abadde alaga nti tutandise okudda mu shape gye twalimu nga tetunnatuuka wano. Ate era ndowooza enkya engeri gye twali tuzannya ekaba Libya tusuubira tubasobola era enkya kufa na kuwona. Kubanga ttiimu gye tugenda okuzannya si y'amaanyi nnyo. Twagirabye bw'ezannya naye tujja kugezaako tugisobole kubanga naffe tuli bagumu nnyo. Twajja wano nga tetwatraininga bulungi bwe twasooka okujja ng'omubiri tegunaba getting used, naye kati omubiri guli mu sisitimu era buli muntu ali okay, buli muntu agenda azanya 100% kubanga eyo geemu ya quarter final. Abazannyi bagamba nti nno omuzannyo gw'enkya gugenda kubeera mu mbeera ya Tamukute agamba yaye kwatira ddala onyweze, naye nga balina essuubi nti nno omuzannyo guno gunaggwera bajja kuba basobodde okumega ttiimu gye bagenda okuzannya nayo bagende mu quarter finals z'empaka zino. Olwa NTV akawungeezi wano mu Tunisia, nze Sam Mpoza.